omwala mafake eyakasembayo kubanga ali ku social media olwobwererewe Martha mugamba asirika kiveeko kibenge kitaliiwo kwaye ekyo ne bw'okyongeramu omunnyo bato kyakivumula kiba kyagenze wabula kye tulina okuwa abantu abalala abatulaba abalabi baffe nga nze senga wammwe ng'ate ndi mukwano gwammwe nze ngamba abawala nti wadde omuntu akwagadde nnyo bannange toweereza bifaananyi ku midiya tomuweereza omwagalwawo kubanga bangi nnyo wano mukyala wange mukwano gwange ennyo bamuleeta ng'ali bwereere era naye yali ayogera na mukwano gwe ne batandika omugereegeranya ne bamukuba ebifaananyi ebiriwo naye nga simu baneemukkirize nti ku simu tetulina bwannannyini muzibeereko nga senga wammwe bwe nzibeerako toteekako omubiri gwo kyekyobugagga kye tulina kuba n'olwaleero kati eyeesunga okwambulanza asasula ssente buwanana naye ate bw'oddira n'ogwambula n'oguteeka wali toga nti abafunamu abatafunamu naye nammwe abalina emize emibi wadde bakyala mukyaye bajja bammwe mubisanze mu baagalwa bammwe nga mujja we yakola ensobi totuzimbulukisa nsobi okusunga omuntu obwereere kukooya bwongo obwo bw'onafuya mwababirina mubidiriitinga ebiveeko nze nekwange bijjako sibiraba ebifaananyi ebyo ebyobuseego oba omuntu ali obwereere bikosa bodeyo ebifaananyi bano abantu abaplayinga sex ne bagiteeka ku midiya ekosa gwagiraba yaba yakimaze naye gwagiraba gwe gwekosa n'ofuna obuzibu ebyo bye mubadde muwoza nti ngenda kulaba omulenzi mwetegereze ndabe bwe yakula oyinza okunoonya gw'oyagala nga bwe yakula nga taliiyo n'ogumira gw'otayagala n'olwekyo omukomye emize eyo emikyamu nze ngamba tubikwase Katonda mbasabira bateeka mu ssaala zange buli lukya buli ayeeyambudde ne ngamba Allah Mukama Katonda musaasire mutaase kubanga afiiriddwa maketi y'ennungi bwetyo bembi abantu bagiriiridde bwereere nga tebafunyeemu ssente fe kyetutunda ekyo kye bambula alaze obwereere yafiirwa nze ntunda bwereere bwange naawe bw'otunda kati gwe boddira bizinesi yo neekutama n'ogikuba abantu mu maaso kyovala amugamba amida wanjawulo nze siri wanjawulo naye nze ebyo mbimanyi nti kati oli eyeeyambudde yafiiriddwa fe abateeyambudde tufiiriddwaki abateeyambudde kufuna balala abaliwa like business abasajja bonna baagala ayambadde bulungi bamwambule naye tebaagalangako kye bambudde ne bwe bammere lumonde muteekaawo omwe omubikkeko omwe omubikkule gwonaagula aliwo kati ekintu ekimenya akikoze nzimidde tebimmenye era bammanyi mikwano gyange batunuulira ne mbasaasira nti mukwano ogumbudde naye ate tuleme kulowooza nti abawala abo bebeeyambula wabula bakozesa amasimu mu nsobi nga balowooza nti bebaagagula bagayinako bwannannyini nze bwe ntunulira ebifaananyi omuntu aba yakiweereza mukwano gwe n'afuna omuwala omulala naye n'akiitinga kati omuwala ono omulala gwe bafunye omwami wo gwafunye gwobadde okakasizaamu yakwata ekifaananyi ekyo n'akiteeka ku midiya naye bo bennyini desire atasobola kuteeka kifaananyi kye ku midiya n'asama kuba ekifaananyi ne desire ani yasookawo tubale tuludde ne desire nga takunama ekitegeeza wateekwa okuba waliwo kozi ffenna gye tutatunulamu tutunula yakweyambula balina ennaku nnene okuba nti abantu abatabasasudde nga tebabafunye mbalaba obwereere bwabwe kati eyo damage nze sikiteesa nako in fact omulala aneeyambula yamanye yeerumya yekkafu talina kyatukosa